Bannayuganda mwenna nga bwe twabategeezezza olunaku olwali tuli ku Twin Towers Court of Appeal we tuli ku musango wa Hamisi Kiggulu. Kati omusango ogwo gwa bannayuganda ffenna wabula waliwo eyagwiwaaba n'atuzibula amaaso nti banka engwira zituyaaya, banka engwira zitubba, zitunyigiriza, waliwo ababisaamu politics naye amazima gali bwe gati nti okulonda kwaggwa yayitamu dda. Era olwaliro ensonga si ya politics wabula ensonga ya banka engwira ezituyaaya, ezitubba, ezituwola amabanja, ne zituyita emabega, ne ziteekawo obukakulizo, ne batwala ebintu byaffe, obuseere bwaffe butereka, ne babuwola abagagga, ne tutafuna amagoba, bo ne bafuna amagoba. Era bannayuganda guno omusango mugugoberere nnyo kuba gubakwatako kuba gwammwe. Olunaku olwaleero lwegosalwa ffe tetuli violent, tulina gwe tugaa nti jangu wano okuba omuntu kibooko. Nedda. Naye mwenna mujje mutunuulire kkooti za Uganda, mutunuulire balooya bannayuganda nga bawolereza abasajja abagwira abatukuŋŋaanyizaamu biliyooni 8.7 mu nnya mu biseera bya coronavirus. Ne baziswala ewaabwe. Ate kati bwe gabanga magoba agaabwe ng'oli ya investor ekitegeeza aziswala waabwe. Kuba banka zino zijja mu Uganda muno nga teziyina capital. Sente zaffe ze bakozesa ne bakuŋŋaanya amagoba ne bagatwala ewaabwe. Ffe ne tusigala nga tuli baavu. Muganda wange oyinza okubolooza bino bya lusaago naye abamu muli bweru wa ggwanga musindika ssente. Waliwo complaint ezivaawo nti osindika ssente wano ne bakubuzaabuza gw'omanyi wazisindika banka egamba teziraba. Ate banka tewawaabirwa. Ekyo twagala okujjawo leero. Singa kkooti Kamala ne Kagitanda neesala nga ewolereza ababbi n'abayaayi mugenda kulaba ekyewuunyisa. Kubanga ffe we tuli wano tuli bannayuganda tuli beetegefu okulwanira eggwanga. Era ebyo bwe biggwanga basaze mu feva yaffe. Era mugenda kulaba enkyukakyuka kubanga naawe banka ekwatako twagala banka ezaffe. Kubanga era hamu yatusuubiza nti singa guno omusanga aguwangula bulungi agenda kukola banka eyaffe bannayuganda etutegeera nga amagoba gasigala wano ne gakulaakulanya ffe. Si bana okimanyi banka nnyingi ziwoza abantu kati baavu. Abantu baavu nga bayesiga banka naye banka z'abadda. Oli akuwola emitwalo 8 n'akusasa olukujjukujju n'ozza $3 mu kuzizza ezo oba ozimalayo n'agamba obudde buweddeyo. Nedda mu mawanga amalala beewaabwe bwe tugenda ebweru batusosola, batugoba, bafuba okulaba nga ssente ze tukoze zisigala waabwe. Lwaki bwe bajja wano ewaffe batumanyira? Mwenna mujje wano ku Twin Towers, abatali mu ggwanga lya Uganda mugobere ku social media zonna n'amawulire mugalabe kawungeezi mugenda kulaba ensonga nga bwe zitambudde. Nze Dr. T. Amale. Nze Kabaata.